okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ligulumizibwe, litenderezebwe. Nkwanirizaako gwe munnange ssebo nnyabo akeeredde ku programu eno Ensulo ey'enkya. Ku lunaku luno Mukama lwatuwadde nga tukyali balamu. Weebale kwagala TV yo 3 ABN TV ate n'okwagala omukutu gwaffe ogwa Avento Productions. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama atukoze obulungi obutagambika era tusobola okuyimirirawo ne tugamba nti kubadde kusaasira kwe na kwagala kwe ffe obutamalwawo, kubanga ekisa kye kiba kijja buli nkya. Nsaba munnooyo omanyi olunaku olwajjo twatunuulira ku bubaka obuwandiike. Oyinza okuba olina gw'olina okuweereza akasimu awo, akameseji oba aka SMS oba aka WhatsApp, okumugamba nti ewaayi puroguramu yaffe Ensulo ey'enkya yagobye dda, ezze buteesagga kweri ku mpewo. Mukama tumwebaza, akameseji kaweereze bwe tumalira okusaba abeere nga ate yatuuse dda, yateze dda okusobola naye okugabana ku mugaati ogw'obulamu Mukama gwatutegekedde enkyene ya leero. Erinnya lyange nze Semmambo Peter, nga bulijjo nsinziira mu kkanisa eya Kabulengwa Sabbath School, nga lino ttabi ate erya Kampala Central Church. Tuzze tufuna ebyokuyiga bingi ebikwata ku Sabbiiti, n'olwaleero mu buufu bwe bumu mwe tugenda okutambulira. Ekyokuyiga kyaffe kirina omutwe gugamba nti Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Katombeeke tuweeyo okusaba. Taata omulungi tukwebaza kubanga otuwadde omukisa olwaleero okubaako kye tuyiga mu matulutulu gano ag'olunaku luno. Nate tugende buli omu genda mu migozoobano gy'ensi eno Mukama, ng'ate buli omu ayina entanda esobola okumuyisa mu lunaku. Tubeera ekitaffe nga tuyiga bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo ekyokubiri ekya Bayibuli ekiyitibwa Okuva. Bannaffe abamu bakiyita Amalamaga, essula ya 20 olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli etugamba nti jjukira olunaku olwa Sabbiiti okulutukuzanga. Enzivunula ezimu zigamba nti ojjukiranga olunaku olwa Sabbiiti okulutukuzanga, nga kijjayo amakulu nti tetulujjukira mulundi gumu naye tulujjukira buli kiseera. Olunaku olwa Sabbiiti tuzze tulwogerako era nkakasa nti buli muntu abadde ajja agoberera akimanyi bulungi nti olunaku olwa Sabbiiti si lulala naye ye Saturday, olunaku olw'omusanvu mu wiiki. N'olw'ensonga eyo Mukama Katonda atugamba mu tteeka lye eryokuna tujjukirenga olunaku luno ate tulutukuzenga. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kino yatandise n'emboozi kugamba ng'akola okufumiitiriza ku bulamu Adamu ne Kaawa bwe baalimu nga batondeddwa ku lunaku olw'omukaaga. Agamba nti nateebereza nga Adamu ne Kaawa kumpi bayinza okuba nga baakaluubirirwa okwebaka mu kiro kyabwe ekyasooka ku sseŋŋendo s'ensi. Lwaki? Nti bwe baba nga baakoowa buli omu okutunula ku mmunye za munne ennungi okuzaama, abafumbo bano abaali baakamala okugattibwa bayinza okuba nga baasobola okusamaalirira ku butonde bwa Katonda
obutaggwa malojja. Omuwandiisi agezaako okutuggyirayo ekifaananyi eky'ababiri bano Adamu ne Kaawa mu lunaku lwabwe olwasooka. Agezaako okufumiitiriza oba baakoowa, nga baakoowa okutunuuliganako. Agamba nti oba oli awo omu bw'aba yakoowa okutunula ku munne, nate baalina ebintu bingi nnyo ebirala eby'okutunulako, naddala obutonde, amatiri bonna, obulungi okuzaama obwali mu lusuku Adeni. Agamba nti oba oli awo bwe baba nga baakoowa, ate baalina ebyokulojja bingi ebiva mu butonde obwali obulungi obutagambika. Agamba nti baba baakoowa okuwuliriza amaloboozi gaabwe agaalinga ag'ennyonza, buli omu eri munne, bayinza okuba nga bayinza okukyukira enkumi n'enkumi z'amaloboozi ag'ebitonde ebinene n'ebitono. Tewali kuwannaanya kwonna nti n'olunaku olwaleero newankubadde ng'ensi eyonoonebwa nnyo olw'ekibi ekiri mu yo, tukyasobola okuyita mu butonde okutunula ne tulabamu ekintu kwegamba ekirungi, n'olaba nti obutonde bwegombesa, nti newankubadde ekibi kyajja, ettaka ne likolimirwa, ensi eno n'ekolimirwa, n'etandika okuleeta amaggwa n'amatovu, naye ate ebintu ebimu ebirimu mu butonde bikyalaga okwagala kwa Katonda, bikyalaga obulungi bwe tuyinza okuyimirirako ne tugeza nako oba oli awo okufumiitiriza ku bulungi bw'obutonde nga bwe buli. Naye era agamba nti n'amaloboozi gennyini bwe tukeera ku makya ne tuwulira endegeya nga zikaaba, bimpaabaana, n'ebinyonyi ebirala byonna eby'enjawulo, kwegamba waliwo obulungi bwe tulaba obwali mu lusuku Adeni, abantu bano bwe baali batayinza kukoowa. Nti kale oba buli omu yali akooye okuwuliriza munne, kyensuubira nti si bwe kyali, ate waakiri yandiwuliriza ku maloboozi amalala. Agamba Adamu ne Kaawa baali wakati mu kyengera ekitakoma eky'essanyu ly'ebirabibwa n'ebiwulirwa ebitalina mutawaana. Neegomba nnyo obulamu obwo bwe baalimu, ng'asobola okutuula wali n'empologoma n'etamukwagula, nga terina na maala gakwagula, ng'atuula wali nga endiga, embuzi n'engo bisobola okubeera awo byonna wamu nga teri kiina buzibu. Ekimuli ekirungi ng'ekyalooza nga tekiriiko maggwa, ng'obiyitamu n'oteeraliikirira nti ate gano matovu gagenda kunfumita, ate bino bikajjo bigenda kunsala, nga baali mu bulamu obulungi. Ensi eno ey'ekibi kwe tuli, tulina n'enjogera ezigamba mu busanyu teribeerera. Leero obeera musanyufu, wayita eddakiika 2 n'otandika okukaaba amaziga. Kale nno ensi mwe tuli bw'etyo bwefaanana, naye tutunuulira omulamu ogugamba nti Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Kiki tugezaako kulaba? Nti mu kusooka kwa byonna, ng'abantu bano tebannaba na kutuuka ku lunaku olw'omusanvu olwa Sabbiiti, bayina bye batunulako ne balojja obulungi bwa Katonda, ne balojja obulungi bwabwe bwennyini, naye ate ne balojja n'obulungi obw'ebitonde bye baali bawangaaliramu. Mu nsi eno mwe tuli olunaku olwaleero, si kyangu nnyo okusanga obukkakkamu nga bwe twasanga bwe tuyinza okufumiitirizaako mu lusuku Adeni. Leero bw'ogendako mu bibuga, ekifaananyi ky'amaloboozi ago amasuffu ag'obutonde oba okifuuye mu ng'ombe, toyina nawe oyinza kukisanga olw'oluyoogaano olw'abantu bwe babeeramu. Ono alanga kino, ono agira kino, ono ataddeko omuzindaalo ayogera kino, oli ataddeko abuulira njiri. Kwegamba waliwo kavuyo keereere, okuggyako oba oli awo ng'ogenzeeko mu byalo, osobola okugezaako okufuna that sense of nature, obutonde obwo n'ogezaako okubuwuliriza. Kwegamba omuntu n'abeerawo n'asobola okutabaganako mu ngeri emu oba endala ne Katonda
naye ebiseera bisinga mu mbeera mwe tuli ekyo tekisoboka bulungi, kubanga kati ensi yakyuka, ensi yafuuka yakulafuuba, n'ensi yafuuka yakanyigo, kwegamba bwetyo tekyegombesa nnyo. Era abakkiriza ffe tulinze olwo olunaku Mukama Katonda lwali tununula n'atujja mu nsi eno ne tulaba ku nsi empya erabeeremu kufa, kwegamba ensi ey'emirembe emyereere, tuddemu okuwuliriza ku butonde nga bwe kyandibadde okuva mu lusooka. Agamba nti kaakano embiri z'ebyobusuubuzi zibuutikidde, enkula y'ettaka n'ebizimbe by'amakanisa ag'okusinza bikutaamiridde wansi w'ekisiikirize ky'obuyinza bwa ddoola. Singa ogendako amakanisa gaffe gye gali kati, ojja kwesanga ekkanisa eri wano wali waliwo bbaala. Simanyi oba ggwe ebyo birabyeko, sijja kwogera byakulabirako by'amakanisa gammwe, naye mangi ogenda ogira wano bano bali mu kuyimba ttendo, ate wali ng'omusajja ataddeko kadongo kamu bali mu kuwuuta, bakutte buli omu akutte endeku. Kati kwegamba tuli mu nsi ey'akavuyo bwetyo nga n'amaloboozi ag'okusinza Katonda tetukyasobola kugawulira. Wano waliwo kino, waliwo ekisaawe kya mupiira, bakuba mbeekuulo baleekaana, bakuba emipiira gijja eno gigwa ku kkanisa. Kati kwegamba ne tubeera mu mbeera efaananako bwetyo. Naye newankubadde nga tetwayitibwa kuzimba bizimbe ebisinga obuwanvu, Mukama atuwenyako okuyingira mu kifo kye ekitukuvu mu ssaawa entukuvu. Eŋŋendo ez'okulamaga empanvu era ez'obulumi tezikyetaagibwa okuyingira mu watukuvu. Jjukira ebiseera biri eby'emabega, abasajja abantu bonna mu nsi yonna okugeza baatambulanga eŋŋendo mpanvu n'okugenda ku mbaga ez'enjawulo, abantu nga bava mu Africa ne bagenda e Yerusaalemi basobole okusinza Katonda waabwe. Luli amakanisa gaabeeranga matono, ng'omuntu akeera ku makya n'atambula mayiro 10 n'okusingamu okusobola okuzuula awali ekkanisa. Naye kati naddala mu bibuga mwe tuli amakanisa gali buli wamu. N'olw'ensonga eyo kitwanguyira okuzuula ewali ekkanisa n'okugenda okusinza. Tekiri ku bulungi na bunene obw'ekizimbe mwe tugenda, naye kigendererwa ki ekitututteyo kye kisinga obukulu. Kyova olaba ekiwummulo kino ekya Sabbiiti eky'olunaku olw'omusanvu kikulu nnyo, kubanga kitujja mu migozoobano, mu kuleekaana, mu kutawaana okw'ensi eno, ate ne kikyusa ebirowoozo byaffe byonna okubiteekawo okulaba nga tuwuliriza eddoboozi lya Katonda mu kasirise akazibu naddala ak'omu mitima gyaffe, kubanga ate ebweru wayinza okubaayo emitawaana mingi. Naye mu mitima gyaffe tusobola okuba n'akasirisa ako ne kasobola okukyusa obulamu bwaffe, olwo naffe bwe tutyo ne tusobola okukyusa ensi mwe tuli. Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Okusinza tuyinza kubanga tutegeeza ki? Okusinza kwe kusukkulumya. So bwe banga yateekebwawo ffe okusobola okusinza Katonda waffe, kitegeeza ku lunaku olwo ate tulina engeri gye tusuusuubyamu Katonda waffe. Kyova olaba ensi yonna mwe tuli batunenyanga Abadventist tukulembeza nnyo Sabbiiti, naye nga bwe kiri. Gwe wamma bw'oba ng'olina mukamaawo ng'omwagala nnyo tomusuusuubya kusinga bintu birala. Batunenyeza bwereere naye nga bwe kirina okuba. Tuyina okusinza Katonda ate tetumusinza nga bwe tumala gaagala, naye ayina waateeka essira, waateeka omulaka, waasimba amakanda nti ku luno olunaku olw'omusanvu olwa Sabbiiti mulina okukuŋŋaana ne musinza Mukama Katonda wammwe. Waliwo ebigambo ebiwandiikibwa mu kitabo ekiyitibwa Testimonies, volume 6, page 353. Bigamba nti tulina okujjukira Sabbiiti okuyita mu wiiki yonna, era tubeere nga tweteekateeka ng'ekiragiro kye bwe kiri. Tetuteekwa kukuuma bukuumi Sabbiiti
ng'ekiragiro eky'etteeka. Tuteekwa okumanya obukulu bwakyo obw'omwoyo ku buli kikolebwa kyonna mu bulamu. Kano nno kalowoozo kakulu eri abasinza, eri abakuumi ba Sabbiiti. Sabbiiti tetugwamu ngwe, Sabbiiti tugyetegekera okuyita mu wiiki ennamba. Kitegeeza ki okwetegekera Sabbiiti? Kitegeeza buli lunaku otambula ojjukira Katonda wo n'ogamba waliyo olunaku olwa Sabbiiti, nnyinza kubeera ntya mu mbeera esaanidde okulaba nga neeteekateeka bulungi okusisinkana ne Katonda wange, n'okola buli kyetaagisa okulaba nti ebirowoozo byo bigenda okutuuka ku lunaku olwo nga ddala munda mu ggwe osirise, ng'emitawaana n'okulekaana kw'ensi byonna obisudde ebbali, naye ng'oli mu mbeera enzikakkamu ekusobozesa okusisinkana ne Katonda wo. Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Kyova olaba tukuŋŋaana wamu ku lunaku olwa Sabbiiti ne tusanyukira wamu mu kussa ekimu ne Mukama Katonda waffe, nga tetuganya Sitaani nate kutwefunza na kutumalako mirembe gyaffe, ne tulyoka tusinza Katonda waffe mu ngeri yonna esaanidde. Lwaki olunaku luno lukulu nnyo? Lutujjukiza ebintu bibiri ebikulu, nti bw'osoma ekitabo kya Kuva essuula eya 20 olunyiriri olw'10, Bayibuli etulaga bulungi nnyo lwaki tulina okusinza Katonda, kubanga ye yakola byonna. Ensonga esookera ddala lwaki tusinza Katonda, ate naddala ku lunaku luno olwa Sabbiiti olutukuvu lwe yayawula naye kennyini n'aluwummulirako, kubanga Katonda ye mutonzi waffe. Ekyo kibeera emabega w'okusinza kwaffe, kubanga tutegeera nti Mukama Katonda ye mutonzi. Kyayogerako ne mu Ezeekyeri essuula ya 20 olunyiriri olw'12. Bayibuli nayo ekyogerako nti ne mbawa Sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama Katonda waabwe. Tuli bitonde ebyatondebwa Katonda, era ekyo tuyina okukimanya n'okukiteeka mu birowoozo byaffe. Buli muntu yenna yatondebwa ng'okkiriza nti watondebwa, Katonda yakuyinako obuvunaanyizibwa yakubeezaawo, kikugwanira okukuuma n'okutukuza olunaku olwa Sabbiiti. Ekyo bw'okijeemera obanga agamba nti gwe Katonda takuyinaako buyinza, oli kyetwala. Abasinga bagamba abantu bava mu nkobe, naye ebyo byonna tubyogera kubanga tulemeddwa okutegeera olunaku luno olwa Sabbiiti. Olunaku olwa Sabbiiti bwe tulutegeera tukkiriza nti twatondebwa Katonda nga bwe tuli, sigamba nti tuzze tufuukafuuka. Eyo ebeera ndowooza ya kijinga ya Sitaani ey'abantu abagezaako okubikkirira amazima n'okuteekawo endowooza zaabwe nga bagezaako okutwala emitima gyaffe okugijja eri Katonda. Sabbiiti yabaawo lwa kusinza. Ensonga ey'okubiri etukuumise era etutwala okusinza ku lunaku luno olwa Sabbiiti eyogerwako mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'15. Bayibuli mwegambira nti era onojjukiranga wali muddu mu nsi y'e Misiri, Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku olwa Sabbiiti. Buli lwe tukuuma Sabbiiti tuba tuzze okusinza omununuzi waffe. Tetumusinza ng'omutonzi waffe kyokka, naye era tumusinza kuba ye mununuzi. Oyinza okuŋŋamba nti ate nze nali ye Misiri. Buli azaalibwa Misiri azaalibwa tamanyi Katonda, naye n'alyoka ategeera Katonda bw'amukkiriza n'amugya mu Misiri ey'omwoyo, bwe bwonoonyi mu kibi, n'amuyingiza mu nsi eya Kanani. Bwe bulamu obujja Katonda bw'atuyingiza ne tutambuliramu. So Mukama atugamba olw'okuba mutegedde nti nze nabanunula, temukyali baddu ba kibi naye kati, naye ab'obutuukirivu, mukuumenga olunaku olwa Sabbiiti mujjenga musinze. Olunaku olwa Sabbiiti lutuyigiriza okusukkulumya Katonda nga Yesu bw'atugamba mu Matayo nti seek ye first
kale munoonyenga obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwonna ebisigadde muli byongerwa. Katugamba musooke munoonye obwakabaka. Eyo y'emu ku ngeri gye tusobola okunoonyamu, okusooka okunoonyamu Katonda nga tufisaawo olunaku lumu mu wiiki ne tugamba Mukama tusiima by'otukoledde mu nnaku 6. Kaakati tuzze mu maaso g'okutabagana naawe okusinza kuba gwe mutonzi waffe ate era gwe mununuzi waffe. Weewaawo nze okuba ng'oli eyo obuuza, nze sisobola kusinza Katonda ku lunaku lwonna olulala lwenjagala. Kisoboka era Katonda takigaana. Ne Sabbiiti yagiteekawo nga yanjawulo, eriko ekiragiro nti twetaaga okusinza Katonda. Si lwa kubanga tulagiddwa, naye olw'okubanga tutegedde amakulu agakirimu nga twagala Katonda waffe ne tugamba olw'okukwagala Mukama katujjenga ku lunaku lwo olutukuvu tusinzenga. Either we si lwaffe, Katonda ye yalusaawo n'atugamba mujjenga mukole ki? Musinze. Ng'ofuluma mu nnyumba okugenda okukola olunaku luno olwaleero, kino kikuumire mu birowoozo byo nti olunaku olwa Sabbiiti nga lutuuse ogenda osinze, owummule, otabagane wamu ne Katonda wo nga bwe twalabye olunaku olwajjo nga Bayibuli etugamba nti Sabbiiti kukuŋŋaana kutukuvu. Teekateeka owummule omulundi gwo ogusooka ku Sabbiiti eno eya wiiki eno, Saturday. Weetabe wamu n'abooluganda noonya ekkanisa y'aba Seventh Day Adventist wonna weeri osobola okutabagana awamu ne Katonda wo. Katonda ye yakutonda ng'okkiriza ndala natondebwa Katonda. I belong to God. I acknowledge, nzikiriza nti ye yantonda era ye yannunula. Nzikiriza nti ye Mukama wange nyina okugoberera n'okukola byonna by'ayagala. Obuulize kikulu eri Katonda. Ekigambo ekyo kye tuyize olunaku luno olwaleero kakitubeerere entanda enaatuyisa mu lunaku luno, naye tukijjukirenga buli kiseera tutandike n'okutambula ne Katonda waffe nga tukuuma olunaku olwa Sabbiiti n'ekigendererwa ekikulu eky'okusinza Katonda ffe. Katuwombeeke tuweeyo okusaba. Katonda muyinza ebintu byonna, weebale olw'okutuyigiriza n'enkyene ya leero. Tuyize nti kikulu nnyo okukuuma n'okutukuza olunaku olwa Sabbiiti. Taata omulungi, tubeere otuyigirize, otuluŋŋamye. Ekirowoozo kino eky'okuyiga kye tufunye enkyene ya leero kikuumire mu birowoozo byaffe buli kiseera. Kireme nate okuvaamu. Bwe tutyo Kitaffe omulungi tusobole okwegazaanyiza mu bwakabaka bwo, tubeere abaana b'abeebonnanyi, abaana b'Omukama b'oyawudde n'osebbali olw'okutuukiriza obununuzi bwabwe. Otubeere emirimu gyaffe ogiwa omukisa Mukama, bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale okulaba puroguramu eno, kwagaliza olunaku olulungi. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.